ekuli era kiri nti bw'oba okyogerako bannademokrati balonze butaddamu kuba byakulwanyisa ggwanga lya Isirayiri naye banna Republican babasinziza upper hand. Kitegeeza bano bagaye tetuddamu kubawa ba Republican aba Donald Trump bagamba nti nedda Isirayiri waffe bwoya tulina okuddamu okumuwa. Bagambe nti ba senators bonna aba Donald Trump bagambe nti omusajja tulina okuddamu okumuwa newankubadde banna abasajja bampuliriza abayitibwa bannademokrati bo bagenze maaso n'okuba nti bakiwakanyiza bagamba tetuddamu kumuwa. Kati biiru endala ebadde egenda maaso n'okubika nti etagetinze bomb shipments eno yampuliriza eganye wabadduwa bagamba nti ne bomu zennyini ng'ogyeko ebyokulwanyisa ebirala ne bomu zennyini tetuddamu kuzimuguza. Isirayiri ayongedde okukola effujjo bagambye nti ne bomu zennyini tetuddamu kuzimuguza ne bagenda mu kalulu. Era bigenze maaso n'okuba nti bigenze okuggwa nga bana Republican ne basinzizza amaanyi bagambye bomu tujja kuddamu tuzimuwe. Ebintu ng'ebigenda maaso n'okubika nti bitambula. Seneti eya America egenze okuvaayo kuba akalulu kano nga ku mutendero gw'ensi yonna waliwo obusungu babulekeza eggwanga ettibwa erya Isirayiri bagamba nti ensi ya Isirayiri eremereddwa okulabika nti obaolyawo ekomya ekitta bantu ekigenda mu maaso e Gaza era nga n'amawanga mpuliriza agawerako mu kaseera kano gagenda maaso n'okulabika nti gavaayo nga gagamba nti ke kaseera ensi ya Palestine egende maaso n'okuba nti ekakasibwa nti eggwanga. Isirayiri ono ampuliriza afuna billions of dollars mu US military aid buli mwaka era Isirayiri ebyokulwanyisa byegenda maaso n'okulabika nti ekozesa ebisinga bikolebwa eggwanga eritibwa erya America mu ntalo z'e Rwanda e Palestine n'amawanga mpuliriza ag'omuliraano. Emyaka mingi egiyise support for Isirayiri on Capitol Hill ebadde unshakable. Kati abagamba nti waliwo progress basinzidde wano nti palamenti za America ebbanga lyonna eribaddewo palamenti z'eggwanga eriyitibwa erya America ebbanga lyonna obuwagizi bwa Isirayiri Abamerika okuwagira Isirayiri ekyo kibadde unshakable nga toyinza genda maaso n'okulabika nti okikyusa bwe kibadde ebbanga lyonna ng'Omuyisirayiri tasobya mu Bamerika. Kakati bigenze bikyukamuko oba olyawo era ebintu ng'ebikyuse ne ku mutendero gw'ensi yonna ne mu Amerika bigenze bikyuka. Mbagambye nti emabega wonna kibadde nti Omuyisirayiri tasobya nga palamenti eza wansi ne palamenti ya waggulu bonna bagamba nti tuli ttiimu Isirayiri naye kigenze kikyuka mpola mpola. Kakati magambye nti ebintu bigenze maaso n'okulaga nti bikyuseemu. Council on American Islamic Relations abamu kulwanira eddembe ly'Abapalestine bavudde ne bagenda maaso n'okuleka nti beebazizza bagambye nti badde historic sign of progress waliwo progress America nti erituuka akaseera negenda maaso n'okuleka nti obaolyawo ekyokuwagira eggwanga lya Isirayiri kubanga buli muntu atunulira America nti eggwanga erisinga okuwaganyiza abasajja bayitibwa Abayisirayiri akadde kano kennyini ebintu nga bitambula. Kakati katusooke tudde wano nabagambye nti wiiki eno yonna amawanga mpuliriza ag'enjawulo gagenda maaso n'okulabika nti gakyukira Isirayiri. Amerika asigadde nga ye bbaaka omunene era Isirayiri abika egenda kusigaza eggwanga limu. Naye ekibuuzo kiri nti singa Isirayiri asigaza Amerika abalala bonna abeetaaga kubanga sooka owulire kino ebyokulwanyisa kumpi byonna byakozesa bakola ebyokulwanyisa Abayisirayiri naye ebisinga ku bye balina naddala eby'omulembe bya Amerika. Ennyonyi zibasinga okukozesa F-16 F-35 zikolebwa mu Amerika bazigula mu Amerika. Waliwo abagamba nti newankubadde nga Isirayiri amawanga amalala ganamuboola Amerika bw'asigala ng'agambye nti Isirayiri ndi naawe effujjo Isirayiri lyabadde akola ajja kusigala alikola. Okujjako nti
basobola kumunyigamuko mu mbeera ya byanfuna nti amawanga gajja kumuboola gagambe tetugenda kuddamu obaolyawo kukolagana naye mu byenfuna kubanga balabira ddala genocide egenda mu maaso eseri etafaayo. Kakati mmwe ebyo bigenda maaso n'okuba nti bitambula. Statement yafulumiziddwa pulezidenti w'Obufalansa yabadde Macron n'agamba nti the French people want peace. Abantu b'Obufalansa beetaaga mirembe mu Middle East. Okitegeera bakifulumiza bagamba nti bo beetaaga mirembe ampuliriza mu Middle East. Era Bufalansa neefuuka eggwanga erigenda okusookera ddala nga member wa G7 era permanent member mu UN Security Council. Jukira nti kuliko amawanga agalina obwa member bw'enkalakalira Bufalansa, America, China, United Kingdom n'eggwanga lya Russia. Eggwanga ligenda okuba nga lisoose nga member wa G7 ate nga lirina obwa member bw'enkalakalira mu UN Security Council okurecognizinga Palestine. Kinene nnyo kino Bufalansa okuva negamba nti ffe tugenda kurecognizinga Palestine mu mbeera yonna. Abangereza ne bagoberera ne bagamba Isirayiri ye bamuwadde obudde. Pulizi Isirayiri singa genocide tekoma ne abantu abo abafenjera singa tebikoma naffe tugenda kukola kye kimu. Baminisita ba Isirayiri mu ggwanga lya Budaaki babagambye babiri babagambye nti kakati mwe muli Persona na Grata. Buswedi ly'eggwanga latest kubanga ejjo nagambye Canada. Buswedi bavudde ne bagamba nti EU ekozesa amaanyi gayo okwongera okukaka Israel kubanga ate ye Sweden mabega. Kati before Bufalansa waliwo amawanga 10 aga Bulaaya. Omanyi bana basalawo nnyo ensonga z'ensi amawanga ge Bulaaya kyovula bakiroyinza obutakiwuliramu nnyo Bafirika newankubadde South Africa yavaayo n'agamba tuloope Isirayiri ensi emukomeko tasobola kwetwala tasobola kubeerawo nga yetagambwako South Africa ekikulemberamu wano mu Africa newankubadde nga Africa erina amawanga okuli Libya okuli Misiri, Tunisia n'amawanga amalala aga Buarabu naye tebasobola kukikola n'okusinga ensi ya Misiri ereesubidde okuba nti ekikola teyakikola. South Africa neevaayo negenda maaso n'okweka nti ekikulemberamu. Kati ate nno kyewunyisa nti ng'oggyeko n'agali mu Africa amawanga agali mu kitundu ekya Buarabu tegakikulemberamu. Okitegeera gabadde googera bwogezi ne gagamba nti tujja kukola tujja Israel police kikomye naye South Africa yeevaamu nga tebatidde kiyinza kuddako bamemba ba G20. South Africa n'ekikulemberamu negamba omusajja tumutwale mu kooti y'ensi yonna ya ICJ South Africa. Abawarabu abasingo ab'amaanyi abamanyiddwa nga basirise ba Saudi Arabia nga basirise ba Misiri nga basirise n'abalala amawanga ago ag'amaanyi. South Africa n'ekikulemberamu naye tubadde tukyali ku kya Bufalansa nti before Bufalansa amawanga ga Bulaaya gabadde gakikola dda. Bulgaria, Cyprus, Hungary, Poland, Romania balo barecognizinga Palestine emabega mu mwaka 1988 gali tegenda bana kufuuka memba wa EU. Czechoslovakia yo n'ekikola mu mwaka 1988. Eggwanga erya Sweden bakikola mu mwaka gwa 2014. Sweden neefuuka eggwanga eryasookera ddala nga memba wa EU eyagamba nti bannange ekimala Palestine liteekwa okubeera eggwanga Isirayiri tumukomeko. Kati recently ennaku z'omwezi zabadde 28 mu May eggwanga lya Spain 28 May omwaka oguwedde Spain ne Ireland nabo ne bagamba nti Palestine eryo ggwanga eryerina okuba nga lyetongodde. Baagala wabeerewo enzikiriziganya Isirayiri libeere eggwanga ne Palestine libeere eggwanga. Spain ne Ireland bakikoze omwaka oguwedde June ng'ennaku z'omwezi 24. Slovenia memba omulala owa EU naye n'avaayo n'agamba nti bannange twetaaga Palestine libeere eggwanga. Kati bonna abo babadde bakikoze eggwanga eryasinze okuba nti likikolera ddala eggwanga eryasinze okukola amawulire ye Bufalansa bagambye nti eggwanga erituula ku G7 ate nga lirina obwamemba obw'enkalakalira ng'oggyeko Abarasha abagenze maaso n'okuleka nti bakikoze. Bamemba ba EU bagenze maaso n'okuleka nti bakikoze. Bagambye nti eggwanga erya Palestine bagenda ditongoza nti eggwanga mu September
wakati mu UN General Assembly. Kale akazito keyongedde ampuleza ku ggwanga etibwa erya Isirayiri naye mbagambe ndi akazito kano kabeerewo omusajja Omumerika azzeemu n'ayimirira n'Omuyisirayiri newankubadde nga wabaddewo progress bannademokrati balonze abamu bagamba nti bannange tetuddamu ddiguza byakulwanyisa abali mu buyinza bannarepublikani ne baba nga basobodde okuba nti bakisimbidde kuuli ne bagamba ebyokulwanyisa birina okuddamu genda paka mu basajja bayitibwa Abayisirayiri ebintu gebigenda mu maaso n'okweka nti bitambula bwenna ataddeko Pearl FM ekula eri omuntu wa bulijjo bwe bityo ebitambula